Oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Museveni olunaku olw'eggulo okwera enkolokoto okukwata abawagizi n'abakubi ba Mbabazi abenyigira mu kuba abawagizi ba NRM mu bitundu ebyentungamu nga 13 omwezi guno kigenze kisibwa mu nkola. Museveni yategeeza nti wakola buli ekyetaagisa okukola kwabo abakuba abawagizi be bwe yabadde asinkanye bannamulira e Mbale State Lodge. NRM, you attack NRM people in Uganda here. If you do it in South Sudan, in Kenya, yes, we may have some problem. But here, where do you go? We're going to round up all those criminals. Okusinziira ku Mbabazi basooka kukwata akuli ebyokulinda bye Christopher Ayine nga tebamenye gy'ali kadde okumala ennaku 4. He has been under detention now for 4 days and we have absolutely no idea where he is. Olukungaana Mbabazi lwatuuziza ku kitebe kya Goford Nakasero ategeeza nti bakutte n'abawagizi ba 20 olunaku lwali ku kitebe ky'e Nakasero nga ne Makake bakutte abawagizi be 3. The police raided my home early. They took away 3 people, 3 young men, whose whereabouts we don't know. They have so far taken 20. Ategeeza nti ebikolwa bino bya butiitiizi nga bivoola ssemateeka owa Uganda agambye tekigenda kubajja ku mulamwa era nga ebikolwa bino bizibibwa mu gavumenti eziyise. And I would like to advise him, please, panicking is not an option. Governments nyingi ezigezaako okukola bino naye teziwangaala munange. Ategeeza nti akaseera k'enkyukakyuka katuuse era nga tagenda kutiisibwatisibwa mu mbeera zonna awakugenda mu maaso n'okununula bannayuganda. Bo balowooza nti bajja kutiisatiisa abantu kuva mu kkubo ddala lyolaba kibasazeewo okugenda. Mbabazi awadde Pulezidenti Yoweri Museveni amagezi abeere ekyokulabirako eri bannayuganda lekerawo okukozesa olulimi olubavula nga banoonya akalulu ku bannayimu ali mu nsiike eyababbinkana. We appeal to the President, who is the candidate, to stop using state power and state machinery to promote his candidature against others who are competing. Kyokka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kale Kayihura bw'atuukiddwa ku nsonga eno ategeezezza ng'abakwatibwa yali yalagiridde kikolwa kuba benyigira mu bikolwa ebikyamu. Nabagamba banoonyi abakuba abantu entungamu kati tubali tubanoonyi kubanga basooka ne beekweka. Ku nsonga ya Ayine ategeeza nti bo nga poliisi tebamanyi waali nga nabo bali mu kumunoonya kuba bamuwako dda bondi ya poliisi ne bagisazaamu olw'okuddamu okulala mu kavuyo entungamo. First of all nange munoonyi simanyi oba bamukute mu bano naye tumunoonya twagenda mu kooti kooti nekkiriza nti beyiri kubanga bali ku beyiri bagimugyeko. Kayihura ategeeza nti asuubira okuba nti Ayine ali mu abo abaakakwatibwa. Simanyi oba bamufunye sinabakufuna. Wabula yeesimbye ku kadi FDC litandika Dr. Kizza Besigye obuzibu bwonna abutega akakiiko k'ebyokulonda akalumiza okuba mu kyekubiira. Akakiiko k'ebyokulonda bakwogerako dda nti muggo Mwami Museveni kwatambulira katambulira ku ntoleze n'olwekyo tukasuubiramu kubaayo kyekakola. Ono abyogera okufunula bannamuli batuuziza mu maka ge kasanga ati Besigye agambye nti abawagizi baabwe bangi bazze batulugunyizibwa ebipande byebikuzibwa naye ate batuusa ensonga zaabwe mu kakiiko k'ebyokulonda tekafaayo. Ebyo ebitunyigiriza tulina kubijeemera era tulabe nti eddembe lyaffe n'obuyinza bwaffe bussibwamu ekitiibwa. Joseph Setimba, Mutebi Sulaiman ne Anestias bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.